Abafudde ne batwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ly'e Mityana kuliko Dani Sekaliggo w'emyaka 32 ne Benoni Kasiiribwa w'emyaka 3 ng'abaddewo e Kanoni mu Gomba. Bo abalumiziddwa kuliko Geoffrey Katendo w'e Mityana, Fred Katongole w'e Lugala mu Kampala ne Edward Mutolonga w'e Lusalira mu Gombola y'e Banda mu disitulikiti y'e Mityana. Nete yagudde mu mazzi, yagudde mu lyato, okugulu ne kusigala mu mazzi, omutwe ne kugenda mu bulumba bw'eryato. Bano okuba Laddu basangiddwa nga bali mu kuvuba byennyanja mu kire kikeesezza olunaku olwaleero. Abamu ku bavubi bawanuuzizza nti kyandibanga emisambo gy'ennyanja eno gye gyanyiize ne gisalawo okubonereza bannaabwe olw'envuba embi. Yanyiize ne babonereza abaala balabirawo ku bavuba ebyennyanja ebikulu mukama wange. Ennyanja leke Wamala ya misambwa kakati baga ne bagiteekako amateeka mangi ate n'ebyennyanja ebbeeyi yalinnya yafuuka bizinesi ekitaaliwo edda kati kyekireese okubeera nti nno Laddu zibeera ku mazzi. Gye buvuddeko katono era ennyanja yemu yasiikuuka okukkakkana nga bannaabwe bana bafiiridde ku mazzi. Negenda n'ogitwaza wooti kuba mutwalo.